Awakula ennume zeemu okutojjera ku mpewo za Delta TV anti ebaayo ku lunaku lwa kusatu ssaako olwokuna. Abavujjirizi ab'enjawulo bongedde okujettanira pulogulaamu eno. Omusasi waffe Lubega Sadat abikukuŋŋaanyiriza. N'olwaleero abavunkanyi kw'ossa abavujjirizi mu pulogulaamu Awakula ennume beesoze studio za Delta TV nate okwetaba mu pulogulaamu eno ey'Awakula ennume ebeerawo buli lwakusatu n'olwokuna wano ku mpewo za Delta TV tukole. Ebbanguliro ly'Awakula ennume ery'olwaleero lyetabiddwamu abavunkanyi okuli Kayondo Livingstone, Kakeeto Ivan, Kanaakulya Ronald era nga bano batuyanidde mu bbanguliro ery'Awakula ennume bwe babadde babuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo omuli eby'obuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Njagala mbuulire embuga y'essaza lino Buddu esangibwa ku kyalo ki? Sebo embuga y'essaza Buddu esangibwa ku kyalo Masaka. Bwe banga esangibwa ku kyalo Masaka obutanda obw'entwali. Bakira bano bavunkana nga bavujjiriza ab'enjawulo okuli Abatumo Job Agency, Three-Way Graphics and Printing, Henry Modern Drinks n'abalala bootabuliro empaka zino mu studio za Delta TV. Abavujjirizi ab'enjawulo baliko bye boogedde ku mpaka zino. Amanya n'eddoboozi bampita Kirembeka Patrick Mukinaawa. Oluvuganya lugenze bulungi era mbeebaza, mwebale nnyo butatya, mwebale nnyo na kumanya bintu, naye obubaka obwange bwembawa nti mwongeremu okusoma. Akola ku Tumo Job Agency naye oluvunganya lwaleero lubadde lulungi nnyo. Waliwo omuvunganya avuddeyo n'obubonero 5 nga buzaako only 5 to reach 100%. So olwaleero lubadde wow. Yeah. Mujje tubawe emirimu mu Tumo Job Agency. Owa Henry Modern Drinks okusinziira Awakula ennume nga wabadde ali mu studio empaka zigenze bulungi nnyo era nga abavunkanyi bonna mu kintu mwebali. Omuganda agamba ensolo ku kizigo kweri. So abavunkanyi b'omulundi guno eno tebatumaze mu maanyi, program tetuboye era bongeremu ddala amaanyi. Abavunkanyi olwaleero babadde bamanyi nnyo, babadde bayivu nnyo, babadde bamalirivu. Omulala abadde asazeewo obubonero bwonna kukumbe kuba aleseeyo ekibuuzo kimu abenga amazeeyo 6. Amannya nze Kakeeto Ivan nga nviiridde Buddu. Sebo oluvunkana luno ndabye nga lubadde si lwangu, nabadde nga kasameme naye lubadde kasameme nga kigo kyennyini naye ngezezzaako kyensobola nenkukumbayo obubonero bwange 48 ku 6. Sebo naye eno si yenkomerero era yadde nga nkomye ku mutendera guno mbakakasa abayizi ba Bishop Nanchama, abasomesa, deputy teacher and head teacher basuubiza omwaka ogujja nzira n'amaanyi. Saabalamuzi w'empaka zino Salongo Olusibajjime naye aliko byayogedde. Batulabe ebbanguliro lya leero litambudde bulungi. Kayondo Ivan akoze bulungi nnyo, afunye obugoba 5 ku 6. Tubadde ne Kakeeto Ivan afunye obugoba 48 ku 6. Kale kitegeeza bonna bakoze bulungi. Ate tubadde n'omwana omuto owa Bishop Nanchama Memorial College omulangira Kanaakulya afunye obugoba 15. Kale no kiba kitegeeza nti weewaawo tutambudde bulungi, omutindo gutandise okulinnya. Lubega Sadati, Delta TV Amasukulu.